ku ddwaliro ekkulu Mulago, Dr. John Magno ategeezezza nti ekyuma ekiriwo kyakakola emyaka 12 nga Kikaddiye nga bali mu bweraliikirivu nti kyandiyonooneka obudde bwonna. Ekisinga okubeeraliikiriza kwe kubanga ebimu ebiri ku kyuma kino tebikyafulumizibwa ku katale nga singa bifa wabeerawo obuzibu bw'okukikanika. Bwe batyo bawabudde gavumenti okubagulira oba okubawa ssente ezigula ne ziteekawo ekyuma ekipya mwe balongooseza emitima nga tebasoose kubaaga bantu mu kye bayita katherab. In Uganda, that is translated to you have 1.6 million babies born on average each year, of which 8,000 of these are diagnosed with congenital heart disease, and half of this you'll find that they need care as interventions or cardiac surgeries, and all these are expected to be worked on in a single institution which is localized in the capital. Okusinziira ku Magino, singa abantu babeera bajjanjabibwa wano mu ggwanga, gavumenti ebeesevinga ssente nnyingi okusinga nga batwaliddwa okujjanjabibwa wabweru w'eggwanga. Ono okwogira bino abadde ateeka omukono ku ndagaano n'eggwanga lya Italy okubangula bajjanjabi emitima n'okubayambako mu kujjanjaba obulwadde bw'emitima. Buli mulwadde yenna w'omutima ng'edda tutakola nga asindikibwa ebweru agenda okukomawo nga asansanyiza $2 naye bwe tumukolerako wano agenda okuvaamu ng'akozesa $15,000. Kati ne kiba nti buli ku mulwadde agenda gye tulongoosezako wano tuba tusevinga nation okufiirwa $1,000 mu bino bibadde ku Heart Institute Mulago ng'Omagina alaze n'obwetaavu bw'okwongera ssente ezisasulwa abasawo abajjanjabi emitima. Alongoosa asembe afune $2.6 buli mwezi akole ku bantu b'emitima n'omutima gumu.